okusinziira ku bigenda mu maaso mu gavumenti ya mwami Museveni. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba ng'olaba vidiyo eno essaawa zino wonna weekwatidde njagala weeteeketeeke kubanga olunaku olwaleero we bunaazibira ekijja si muntu. Ngenda kukiddamu bassebo ne bannyabo, kyonna kyonna ekijja si muntu. Nange simanyi ki, kale kyemmanyi sigenda kibagamba, naye gwe beera awo ng'okimanyi nti ekijja si muntu. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC, gy'osinzira okuba nga otuwaakinga. Njagala ovuge vidiyo eno. Nkiddamu, gy'osinzira okuba nga otulabira, nkusaba eno vidiyo baako gw'ogisharingira kati because gwe okusharinga vidiyo eno n'obaako gw'ogiwa kigenda muyambako okweteekateeka because kino ekijja tekimanyi tsunami kyonna kyonna ekijja tekimanyi kibuyaga, tekimanyi mataba ga Nuuwa. Kino ekijja si muntu. Akakantu kateekeko underline wansi mbu gamba nti Simpa agambye ekijja si muntu. Kati vuga vidiyo. Ekipande kifulumye olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga addressinga eggwanga. Just a few minutes from now agenda kubanga addressinga eggwanga. Naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba wobanga oyina gy'oli woba osobola linnya takisi oveeyo dde waka. Wobanga oyina gye wagenze asobola ng'olina obusobozi nga toyagala kubeerayo kumala bbanga lisukka myezi nga giigyo, kwata booda linnya takisi odde waka. Otherwise kyonna ekigenda obeeramu eno State of the Nation address only God knows. Lwaki njogedde bwe ntyo? Omanyi bannayuganda mulina okuba nga mweteeseteese. Lwaki nkugamba ekijja si muntu? Tulina ekirwadde ky'Ebola bassebo ne bannyabo. Museveni agenda ku addressinga eggwanga. I strongly expect okuba nga agenda teeka restrictions ku bintu ebimu. Gwe omuteesiteesi w'ekivulu ng'olina omuyimbi gw'ogenda osasula, kwatiriramu tomusasula akasente. Woba osobola okukamusaba mugambe taata nziriza akasente kange. Because eno State of the Nation address egenda kubaamu ebintu abasinga ebigenda obbeewuunyisa, ate ng'ebimu ku byo byatandikiddewo nga tannaba na kuvaayo bibagamba. Omukulu amanyikibwa nga Muhanji owa Comedy Store yabadde ateeseteese okuleeta Diamond Platnumz mu Uganda, yamuggyeyo bakisazizzaamu. Ebola kasita yazze mu ggwanga Uganda bagenda tandika okusalako ebintu ebimu, naddala ebyo ebirimu public gatherings. My question is, should we expect also bars to be closed? Because you all know many people in the government abanene balina amabaala bangi. Katusuubire nti wetubanga tuli mu kulwanyisa Ebola nga bwe kiri, byonna ebyetaagisa okuggala biggalwe. Temuggalawo bintu by'abatono by'abanaku mu ebyammwe bisigale nga bikola. Mu COVID twalaba wana amabaala g'abagagga abanene mu gavumenti gaakola eri ng'omunaku alya byoya. Muganda wange ndaba promota ateekateeko tegeka ekivulu. Bw'oba tonnasasula muyimbi tomuwa ssente, sooka osigaze akasenteko mpaka omusajja ono ng'amaze. Ne waabanga amaze okwogera sooka osigaze akasenteko, otherwise ogenda beera surprised. We were all surprised nga batugambye Master Parrot baganye public viewing ku National Theatre ng'ensonga gye bawa nti Ebola. Ministry of Health egamba Ebola. Twabadde tuli awo omu ku baana b'abakungu mu gavumenti amanyikibwa nga Kazoora n'avaayo nga mukambwe nnyo nga waliwo ekimutuuseeko. Olaba mwana wa mugagga yakaaba, kati gw'omwavu ogenda tugambayo ki? Sooka owulirize Kazoora. Okay, so Ministry of Health, I do not know what is going on. I don't know if you want us to give you a masterclass in communication or something, because you guys are really messing us up.
we can't fly. Some of us are supposed to go for graduation in Canada, we can't go. I have a trip in Belgium for the World Coffee Conference, I can't go. We can't even have sex for 6 months. You know, Rwanda is closer to Congo. Burundi, they are there. Tanzania. Nobody is talking about Ebola. But Uganda, you're giving people interviews, you're going to CNN, BBC. You can have your 90 billion and eat it in peace. I'm here, 1 billion is not enough. We have samples from here, 1 billion per day is not enough. Then you're killing us, man. Muhaji, the show, it's cancelled. I have my brother Virunga Marathon cancelled. Wekesa is having a his Renzori run August 22nd. I was there trying to plan and do accommodation. All the accommodation in Kasese, Fort Portal is done. I was trying to do accommodation for tents for 2,000. Now we don't know. Because you're saying 90 days is going to be affected. Tourism is dying. People can't come to the country. A lot of things are going, man. Why can't you communicate below the line, not above the line? Do you have to give interviews to CNN? If you want to handle bars, you know we have an association. Libra, you talk. The chairman will communicate to everybody. Busy places, hospital, whatever, you can communicate to everybody below the line. Minus giving interviews to CNN. You guys are killing us, man. Because you people want to eat money. No, 4 people are dead, 6 have survived. No, don't have to. Rwanda, the president was there. Over the weekend, basketball, serious guys are there. He's greeting people. Burundi, they're not talking about it. Kenya, no one is talking about Ebola apart from Uganda. Google, I'm just seeing CNN here. Ebola. You can't. Come on, guys. You're killing us. Businessman Kazola atabuse agamba bannaye, you guys are killing us. Muse business z'abantu Ebola. Naye bannange bino bigenda kunnyumira. Things are becoming sweeter and sweeter. Nkugambye gwe wenna alinamu kasente lindako sasula Land Road. Gwe wenna alinamu kasente ng'olina abakozi lindako basasula asobola stocking akawunga. Ekijja si muntu. Nkiddamu, ekijja si muntu. Okusinziira ku byendabye, restrictions zitandise okuba nga ziwera mpola mpola. Anytime ekijja si muntu. Nyongera okutegeeza nti Shalom Fashions bakutegeeza nti bakola buli kimu kasita kibanga kyangoye. School uniforms bazitunga, medical uniforms bazitunga, sportswear bazitunga, school bags and all types of attires bazitunga. Gwe wenna ayagala ebintu by'engoye, oyagala fashion yonna, batunzi bangoye bana basangibwa Mubende opposite Eliana Hardware. Abetaaze osobola okuba ku simu z'olabawo wansi ate obeere nga mayi nkola ntera nnyo olanga business za mikwano gyange kuba njagala bafunemu ku ssente nange banjokye. So Shalom Fashions mubeere nga mubettanira mu abawangalire Mubende.